Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Wadwa Allah balungi abaliyo mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda maaso ne programu yaffe eya hadithi ezikwata ku kisiibo. Leero tukugamba nti bwe bakugamba nti okusiiba kulimu empeera togayala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti idha sa'altumullaha aljanna, mbanga musabye Katonda ejjana, fas'aluhu alfirdaus al'a'la, musabire nga ddala firdaus eri waggulu etunudde mu namulondo ye eri makkati gejjana. Kakati ekyo kituleeta okubeera nti tufaayo okunoonya buli ekiyinza okwongera obuzito mu kusiiba kwaffe nga neddaaku mwali. Kakati njagala twogere ku migaso egiri mu ddaaku era ddaaku akoma ddi. Emigaso egiri mu ddaaku, mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi etuusibwako Abdul Aziz bin Suhaib agamba, nawulira Anas bin Malik nga agamba nti Nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku ddaaku yagamba nti tasahharu fa inna fi sahuri baraka, nti mulyenga ddaaku, mazima ddaaku alimu emikisa. Kitegeeza bw'osituka okulya ddaaku Allah akuwa empeera. Ate omuntu yenna omukkiriza amanyi kyayagala, toyinza kusituka kulya ddaaku ne weebaka bwebasi waakiri owulira nga ekinyegenyege kikutte n'osalayo eraako essatu eza witiri oba ettaano oba omusanvu oba omwenda oba 11 mu ngeri yonna gy'oba osobodde. Naye abantu abamu ddaaku ono bamugayaalira, bambaga nza nzimbye olubuto, teweetaaga kulya muwumbo olyoka ogamba embo nno nalidde ddaaku. Ne bw'oba onywedde mazzi, ne bw'oba olidde entende, kyonna ky'osobodde neetuukiriza nti olye ddaaku ofune empeera. Ddaaku kyeki? Y'emmere eriibwa amatumbi budde. Tasahharu, sahuru kitegeeza okusituka mu budde, matumbi budde we basaalira gwe nobeera nga w'oliira ddaaku. Abantu abamu ddaaku alya oluvannyuma lwa isha ng'obudde bukyali. Enniya bw'oba ogireese ojja kufuna empeera ne tezijja kwenkana ng'oli musitukire. Ate n'ekirala, ddaaku alina ekigendererwa, eddiini ekusaasira, eyagala osiibe ng'olina amaanyi. Kati buli w'olya leeti kikuyamba okubeera nti otuuka osiiba ng'amaanyi okyagalina. Imaamu Bukhari ye kyava ateekawo omulyango n'agamba nti baabu qawlillahi ta'ala, omulyango ogulimu ekigambo kya Katonda ng'agamba wakulu washrabu, mulye munywe, hatta yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajiri, paka bwe munaayawula ewuzi enzirugavu ku njeru, amakulu nti emmambya weesalira. Thumma atimmu siyama ila layiri, awo musiibe okuva emmambya weesalira paka ekiro enjuba nga egudde. Hati mumpozi ku ntegera ya hadithi nti Nabbi bwe yagamba nti ewuzi enjeru ng'ogyawudde ku nzirugavu, ye musajja wattu yeeterawo ewuzi ze bbiri bwe yakitegeera nti wuzi zennyini, n'asigala ng'azitunulako paka ku makya ng'enjeru ekyali njeru n'enzirugavu ekyali nzirugavu. Kakati ye nga yeeriira paka Nabbi bwe yajja eri Nabbi n'amugamba nedda, Katonda yali tategeeza wuzi zennyini, ewuzi enzirugavu yali ategeeza kiro, enjeru yali ategeeza ku makya, paka Allah bwe yassa aya egamba nti min alfajiri ng'emmambya esaze. Kale tugamba nti ddaaku mukulu, mulye n'ekigendererwa ekyokufuna emikisa gya Allah subhanahu wa ta'ala n'okusiiba ng'olina amaanyi. Walhamdulillahi rabbil alamin.